omukulembeze omupya ku Africa bamuyita Ibrahim Traore. Abantu bangi babadde bamuyinamu interest okumutegeera omuvubuka ono. Burkina Faso yonna gyeyise bakulembeze bezzefuna abasinga kati batandise okulaba nti Burkina Faso erabika yafunye omusika wa Sankara. Thomas Sankara ideas yayina ku ggwanga n'ebirala. Eggwanga eryo eribonyeebonye ennyo olw'obwavu, entalo, ebbula ly'emirimu ne political instability. Ebyobufuzi byabwe bibaddemu okutaataagana kubadde kungi okuva ku bukulembeze obw'emabega paka we tuli olunaku olwaleero. Omuvubuka ono okujja mu buyinza ndowooza ekiwamba buyinza kyabalukawo emirundi ebiri within a year. Mu mwaka gumu kuba baafuna Henry Damiba ng'ajjako Roch Mark Christian Kabore. Then Damiba ne bitatambula bulungi ndowooza n'atabasanyusa ku nsonga za security. Ibrahim Traore n'ajja n'awamba eggwanga eryo. Naye kati we bali essaawa ya leero okusinziira ku biva mu Burkina Faso development ebyobulimi okulaba nti eggwanga asasula amabanja libe nga teribangibwa, kugoba Abafaransa baveewo batandika okwesimira ebyobugagga byabwe eby'omu ttaka n'okulaba eggwanga bwe likula. Abamu bakitwala nti ayinza okubeera ng'ayina kyasiga ayagala kufuuka dictator mu ggwanga eryo gye bujja maaso ku byabakolera kati bamwesige bamutrustinge then abeera omukulembeze atagenda kukyusibwa mu kitundu ekyo. Then n'okwagala alliance gye bakola Burkina Faso, Mali kw'ossa n'eggwanga erya Niger okwagala era okugatta amawanga agasatu babeere mu bakole ekiyitibwa confederation y'amawanga gonna asatu ago babeera abakulembeze batagenda kunyeenyezeka kugibwako. Kwaba otunulira Abdurrahman Tiani mu Niger, Assimi Goïta mu Mali, then nono babeere nga tebanyeenyezeka. Kigendererwa kyekikulu ekyabakulembeze bano okusinziira gwe boolaba leadership yaabwe bweri n'okusingira ddala ya Ibrahim Traore kuba alayika yateekamu bali ekibuli okubeera nti bakyusa amawanga gaabwe. Olaba transformation mu ggwanga eryo oba waliwo ensonga endala? Buli mulembe gubeerako n'abakulembeze abajja. Tulina ekiseera kye twabeerako ne kye bayita the new breed of African leaders. Breed empya y'abakulembeze ba Africa. Abaali boogerwako mu kiseera ekyo yali president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, yali president wa Ethiopia Meles Zenawi, yali president wa Eritrea Isaias Afwerki, and then mu Rwanda Paul Kagame nga naye azze. Kyewuunyisa nti bonna baali almost beekubidde ludda luno. Mu mawanga ga West Africa amangi mu ggwanga gaafugibwa Bufaransa ekyali Africa yali yagabanyizibwamu ebitundu bibiri fundamentally. Waliwo Francophone Africa ne Anglophone Africa. Kati waliwo gye bayita Lusophone Africa amawanga agaafugibwa Spain, nawo ne wabawo n'amawanga agaafugibwa Portugal. Olinamu amawanga nga Cape Verde, olinamu amawanga nga amawanga nga Angola, olinamu amawanga nga Mozambique. Namibia ina bwesigala yokka ngati yali ya Germany mu mbeera gye yali yesigaddemu almost up to the very end. Breed nejja ekibeera ku bakulembeze abapya ye opportunity ey'okusobola okuleeta enkyukakyuka. Abakulembeze bano bwe bajja baalina omukisa munene naye ate baalina era ebizibu ebirala binene. Ndi mu kutwala yeeyo ndyoke nkuleete lwaki kati guno omugijjo omulala gwina opportunity ate etabadde ku bali abalala. President Museveni for example agenda okujja mu Uganda 1986. Uganda evudde mu mbeera z'olutalo myaka 30 egy'obutebenkevu obutono obutali butebenkevu obwali buli ku ggwanga nereba nti lyali lemeseddwa okubaako bwe likulaakulana abantu bali mu dduka levels za investment zabeeranga very low nga ani ana-investing nga talina assurance nti ekya binaaba bikyaliwo. So amala okujja naye agenda okujja ng'oredde eggwanga ate liteekinza amabanja mangi okuva mu organizations nga International Monetary Fund IMF ne World Bank. Naye ate ekyomukisa kijja nti ku pressure yali ezze ne efforts baali batandise okulaga obukujjukujju baali baleese enzija gye baali bazze mu bukulembeze yaleetawo essuubi nti waliwo ekyali kigenda okuba nga kiddako. Ne World Bank egenda okulaba levels z'amabanja nga ziri ku waggulu nnyo okusobola okusobozesa amawanga gano okuba nti gasobola okwekulaakulanya. Baacreating ekyayitibwa HIPC, highly indebted poor countries. Amawanga gali galina amabanja nga manene nnyo okusinza ku busobozi bw'amawanga ago n'okusobola okubaako badda mu kkubo ly'okwekulaakulanya. Baasalawo okusonyiwa amawanga ago
amabanja Uganda yali mukwaga amawanga gebasonyiwa. Unfortunately opportunity yabadde ekozesebwa nti ku mabanja agasonyiddwa ate ekyaddira kyabadde kyagezaako kwenyweza mu makubo amalala naye amawanga nagasinga ate gayingira ate mu mabanja amapya ne tuba nti kati amabanja ge tulina gasinga ne ku mabanja ge twali tulina gye twasonyiwa ate nga twali tuyitima twali mu mabanja manene. So ezo challenges zaaliwo ku bakulembeze abo, and the longer you stay in power gy'okoma okulwawo mu bukulembeze waliwo ebintu bye batokyasobola kukyusa. Tugenda kwogera ku Mwami Traore era nja kwogera nja kulaga wano ensonga lwaki olunaku lwa leero naddala kusinza kusaba kw'abawuliriza baffe tugenze okumwogerako n'ebintu byasobodde okukyusa. Ojja kwewuunya nti kubimu ku bintu kati byanyumizibwamu oba byenyumirizaamu okuba nti bikyusiddwa mu bbanga ettono nnyo okuva lwayingira mu bukulembeze mu 2022 bintu byonna wano mu Uganda ebimu biri mu kukolebwa. Naye ogenda okuleba why is it nti mu Uganda bikolebwa at this time naye tebisobodde kubeera with the same impact nga biri mu Burkina Faso. So I think that's where the point is. And it's very, very important omuntu mwennyini atule gyali akole comparisons olabe why is it difficult okuba nti ekintu ekyo kisobola okuleeta impact ne kireeta enkyukakyuka eri obulamu bw'abantu ba bulijjo. Burkina Faso lyali ggwanga eryafugibwa Bufaransa lyatwalibwa ng'ettwali lya Bufaransa mu mwaka gwa 1896 bwe baali beegabanya bamaze okwegabanya jjukira Berlin Conference yali emaze okuggwa Bufaransa n'etwala Burkina Faso era ne batandika okubeera nti babeera eggwanga erifugibwa 1896. Mu 1958 Burkina Faso lyafuna obwetwaze. Mu kiseera ekyo kyali eggwanga lyali liyitibwa Upper Volta lyajja kukyusibwa luvannyuma erinnya lyabwe ne liyitibwa Burkina Faso nga Thomas Sankara amaze okuba ng'ajja. Omukulembeze bwe tugenda okwogerako yazaalibwa mu mwaka gwa 1988 ekitegeeza mupya nnyo mu bukulembeze ne mu myaka 37 gyokka ali omu ku basinga okubeera abato ku lukalu lwa Africa mu bakulembeze actually ku nsi yonna. Si yasinga kati ayinza obonga actually yasinga bw'otandika okwetegereza obulungi badengezaako mukomperinga ne mutabani wa Idris Deby Chad. I think ayinza okuba nti either basingagana omwaka obuti atunulayo ko mu Sheikh Google etuna mu Sheikh Google. I have a feeling bayinza okuba nti either benkana ne mutabani wa Idris Deby itno oba nga amsingako oba range yabwe eri awo. President wa Senegal Bashir this guy omupya aliko erinnya lya terimvuddemu myaka 43 that is Senegal. Yes. Myaka 43 bw'ojja kuwa Mali ali myaka nga 42 then bw'ojja kuono ali myaka 37 owa Chad alabika ali myaka checking wa Chad kubanga I think ayinza okuba nti akola ki basingagana. Well Mwami Ibrahim Traore ajira mu mawanga asatu we gaali gafunidde akavuyo kubanga galina ebyafaayo ebifaanagana. Bw'otunulira Guinea Conakry, tunuulira Burkina Faso, tunuulira Niger, tunuulira Guinea. Owa Chad mukulu ali myaka 40. Okay. Asigaddeyo. Mbadde nnamu akabuusabuusa. Thank you very much okuba nti at least tukicorrectinze tukijjeewo. So ye mukulembeze akyasinze obuto ku lukalu lwa Africa as of now. So ajira mu mukulembeze mu coup d'etats kubanga twali mu myaka egy'enkaaga Africa netandikirawo coup d'etats ng'ate yakafuna obwetwaze. Ghana Kwame Nkrumah n'amamulwako, Nigeria yafuna coup d'etats eziwererako ddala okuyingira mu gy'enkaaga egy'ensanvu okutuuka mu gy'ekinaana n'olutalo lw'e Biafra lwali lugenda okutemaatema eggwanga eryokuvaawo. Mu Uganda wano wennyini 1962 tufunye obwetwaze, ba 1966 Kabaka agobeddwa yagadde okukwatibwa n'okuttibwa era yakakana afudde akitiwa kisiza omukono. Tugenze mu 71 Idi Amin atawambye Obote mulundi ogusooka atuddeko mpaka 79 awambiddwako. Tuyingidde mu kavuyo ka 79 awo wonna wakati omuli ba Yusuf Lulaya bamala kwennaku 62 zokka. Coup d'etats ne zifuuka something very common. Naye tumala okutuuka mu myaka wegigenda ogenda mu 9 nga a sense of stability etandise okujjawo. Democracy bagipushinze naddala amawanga ag'ebugwanjuba bagagezaako okupushinga ekiyitibwa democracy. In fact ekigambo ekyo probably tujja kikwatira olunaku najjo tujje tuki-addressingeko nga mu context entuufu. Kubanga democracy ng'egyogerwako kati tulina okunoonyayo breed ya African democracy. Democracy ya ow'ekimmemmete ow'amawanga ag'ebugwanjuba ayinza obutakola waffe
and the probably sagala chibwako nnyo naye na nsaba ojote kanga botegesa olunaku lwa Burkina Faso tufuneyo olunaku tujje tuwogere ku just democracy ne Africa probably version ya fair democracy kije tusobola okufuna kubanga China bajja kuga nti balina democracy naye abagita democratic centralism. It is a democracy neina enfuge inawe ekwatidde oyinza bulina obutudde je buva okujja okusasaanira abasigadde so nengolaba China esobodde okukulakula n'okutuuka ku santinze siina kubuusabuusa mu mutima nti ye economy esinga obunene mu nsi yonna. America ekyayogerwako okukikkiriza mu butongole ekizibu n'ebyo tulabako ku fact ku ground byanjawulo so kulwange nzikiriza nti China right now is the biggest economy mu nsi yonna naye gye bavudde mu bwavu obw'ekitalo okusobola okusitula abantu miliyoni 8 si mitwalo 8 miliyoni 8 ne babajja mu bwavu ne bateeka mu middle income status. It is just unbelievable. Naye nga balina bwe bakikola, balina gye baatuula, balina bwe bazibiriza, balina methods ze bakozesa. So their democracy has worked for them mu context yaabwe. Erina buli wamu democracy teyinza kubeera nti eri standard. Olina okuba ng'ogenda okyusa olw'ebizibu n'ebyetaago ebigenda bijja. So obukulembeze buno obugenza okujja tuvudde mu gyenkaaga gy'ensanvu gy'ekinaana coup d'etats ne zibanga ezisiriseemu. Ne tutandika okufuna elections, ne tutandika naye kati frustrations z'abantu zeeyongera. Populations za Africa zeeyongedde. Amawanga agasinga obungi galina abavubuka be basinga obungi abato. Myaka wansi wa 3 bakawa wansi wa 4 bayitirivu abali mu ttuluba eryo. Frustrations zize education systems zetwasikizibwa okuva mu bafuzi b'amatwale tezikyalina relevance okusobola okwadressinga ebizibu bye tulina. Tuzza okukula kwaffe konna ng'owuli omwana owawaka bw'atabeera lawyer abeera engineer oba abeera doctor bw'aba tabadde ku ebyo ng'owuliranga bw'abeera omusomesa tugamba yalemalema yafuuka musomesa bw'amufuuka musomesa n'obuzito bwonna obukirimu nekiba nti kirina maanyi. Tuzze mu myaka kati gye tulina kati abantu abapya nga waliwo sectors ez'emirimu osanga YouTuber influencer ng'afuna sente ezisinga eza lawyer oba engineer because they are there. Social media ekola okwekutula TikTok oli content creator n'afuuka celebrity to the point nti kati mu White House e America by influencers ne content creators bateereddwa ku lukalala lw'abantu abakkirizibwa okugenda mu White House okuwuliriza ku press conferences. So kino kikulaga nti waliwo ebintu ebimu bye tubadde tayinza kukkiriza naye nga bituuse ku ttuluba eryo. Nawanda mu Uganda wokka ndaba nga kijja kutuuka ng'ogenda okulaba ng'ojja kulaba omuntu ali ku YouTube, omuntu ali ku TikTok, omuntu ali ku Facebook ng'amaanyi gaalina agenza okusinga conventional media gye tulaba. Media bwegenda okufulumiza sijja kwogera mikutu sekinnoomu naye ng'olowoozaamu ng'olaba omuntu sekinnoomu ne bagaa nti mondi yayogedde ku mukutu gwe nosaa akantu ka share katambuze ne kafuna amaanyi mangi okusobola okutuuka ku bantu abangi mu kiseera kyekimu. So tulina okutuuka tulabe nti maybe oyinza ogenda okulaba nga waliwo naffe demokrasi yaffe engeri gyekyukamu. So Ibrahim Traore ajja mu bukulembeze nga ajja mu September naku z'omwezi 2023 yes nga awamba gavumenti oluvannyuma lwa Paul Henri Damibe okulemererwa okudiringa ne problem. Amawanga gano asatu gonna agajja okubeera mu coup d'etats gaali galina ekibigatta nti ng'oggyeko kuba nti balina population zaabo ziri balance almost half by half basiraamu n'abakatuliki n'abenzikiriza ya Kristo abagobezi ba Kristo banga abakatuliki n'abaprotestanti bonna oba wabandolingidde wamu. Yes kakati ekyo kimu ekyokubiri nga Islamist rebellion zaali zimaze okuwamba amawanga ago. Burkina Faso nga Islamists bamaze okugiyingira, Mali bamaze okugiyingira, Niger bamaze okugiyingira, Guinea Conakry naye etaatakanyizibwa. Bw'ogenda okulaba amawanga gonna galina things in common naye ng'ate byonna toyinza kussa n'oga nti ogenda kwebuzaabuza butatunula ku nsonga ezaabeera mu ggwanga erya Libya n'obulumbaganyi bwakolebwa neto okujja okulumba n'okutta Gaddafi after which ensasagge yonna proliferation y'emmundu ezaava mu Libya okuyingira mu mawanga gano kubanga bw'oyingira mu Niger ekyemmango bw'oyingira Mali obw'oyingira Nigeria jjukira naye olwo naye ekwatibwa ekizibu kya Boko Haram nga nayo era ediringa ne same case. Cameroon ekitundu ekyera ekisemberedde border ne Nigeria nabeera bafuna ekizibu kyekimu. Kati amawanga n'ogana gaatuuka nti mu mawanga agamu nga Burkina Faso, mawanga nga Mali
Mali yatukya ddala kumpi bitundu kimu kyakubiri eky'eggwanga kyonna kimaze okuwambibwa Islamists. Benin naye nga wali Benin actually yes, Cotonou batandika okufuna nabo obuzibu bwa Islamists. Kakati bana abakulembeze bona bagenda okusalawo one ng'amagye tegabadde facilitated kimala kubanga bannabyabufuzi abali mu bibuga ebikulu abali Niamey abali Bamako abali Ouagadougou tebali mu kutegeera exactly what is happening on the ground. Tekikwewuunyisa nti Ibrahim Traore agenda okujja okuwamba government yamala kubeera deployed mu mambuka g'eggwanga n'agenda okulwanyisa Islamist insurgency amala okutuukayo n'alaba abajjaasi ku ground engeri gye balimu obulumi bwe balimu alaba abantu ba bulijjo kumpi miliyoni 2 abaali batataganyiziddwa nga bagobeddwa mu byabwe baddusa amakwabwe bazze basobole okubanoonya engeri gye bafunamu gye basurvivinga kubanga obulamu bumaze okuzibuwala amala okuva ku operations gye bamusindisa agenda okujja nga mudu emaze okukola ki emaze okukyuka agenda okulaba nga Paul Henri Kano Manga na yali munamaje, it is very important okujuga nti Paul Henri yali muki yali munamaje nga tannaba kwetegereza bulungi kizibu zito bwa kizibu ekifaanagana. Kapteeni Traore Ibrahim akwatagana ne banne bajasa bamukirizamu ne baga nti kuno tukyabya. One asobola okuteekawo omujaasi asobola okufuna embeera emubeezaawe efaanana kyalina okubeera. Ekyokubiri ate n'omuntu wa bulijjo eggwanga litandika okuba nti likola ki litandika okwebbulula. Agenda ne banne owe Mali, agenda ne munne owe Guinea Conakry, agenda ne munne owe Niger. Amaanyi we gatandika okuba nti gayingira mu process okujjawo. So ebintu bino ensonga zino ezituwaliriza okuba ntwogera ku Bwana Traore amaze okuyingira mu bukulembeze mu nkwata gye yali akuttemu. Waliwo advantage ejja n'omuntu okuba ng'oli mukulembeze mupya. Reforms okuzissa mu nkola byangu nnyo ng'ozze ng'omukulembeze omupya. Tuli mu kulaba Trump bw'akyankalanyiza eggwanga ya January nga 20. Tuli mu Aprika akati ennaku z'omwezi 18. No 19. Ogenda okumala okulaba enkyukakyuka zasobodde okussa mu nkola just mu myezi 3 nga President Biden yabadde amazeeko emyaka 4 yabadde tasobola kubikola. Buli lwojja ng'okyalina ebbugumu oyina abantu babadde bakulonze waliwo amaanyi wakyaliwo effort wakyaliwo charisma eyeriwo ng'omukulembeze ye opportunity y'okusobola okussa mu nkola ebyo wayagala okukola. Buli lw'otuuka ntosobodde kukikola awo ebiddirira awo bijja kusiba amagulu. Trump gyaraga for example mu mwaka gw'ogusooka mu mwaka gw'ogwokubiri mu mwaka gw'okusatu ajja kuba amaze okufuuka lame duck president oyagala toyagala mu mwaka gw'okusatu genda tukira mu mwaka gw'okusatu ng'abuzayo gumwagende ate batukira mu gw'okuna ajja China kyagamba b'Amerika ajja kutuuka nga midterm elections zizze balina bye bamukubyekubyeko balina bye basudde ababe ba governors bose batandise okuresistinga ebyo byonna bitandika okujja luvannyuma naye wano nga morale ekyali waggulu it gives you an opportunity okusobola okussa mu nkola ebintu ebimu ebibadde byalima nga bwe nagambye era omuwuliza wa Pal FM gwenkasa nti ampuliriza ku ddakiika eno waliwo ebintu bingi byogenda okuwulira ku nsonga lwaki twogera ku Ibrahim Traore byasobodde okukyusa mu ggwanga ebyo ng'owulira mu Uganda bikolebwa era nyinza ebimu kugenda nga mbikoonakoonako in the process ey'okunnyonnyola lwaki like today kifuuse kikulu naddala ku bawuliriza baffe maybe beerala babiwulira ku mikutu naye nga tebafunanko mukisa babiwulira ku ddoboozi ly'omuntu wa bulijjo wano wenyini ku Pal FM. Ensonga esookera ddala eya lwaki tutunula ku Bwana Traore Burkina Faso GDP y'eggwanga ebyo y'ebyenfuna by'eggwanga eja Burkina Faso byalinnye okuva ku billions 18.8 okutuusiza ddala ku bitundu ku billions 22. So that's almost growth ya 4 billions ezizo olw'enkwata ennungi n'enfuga ennungi y'eggwanga okuva ku billions 18 n'ebitundu 3 n'ebitundu 8 okutuuka ku billions 22 n'ekitundu kimu so 22.1 eyo mu bbanga just okuva lwazze mu bukulembeze 23 kwa 25 emyaka ebiri bwaji bwe tuba nti gye tubaze emituufu ogenda okulaba effectively mwaka gumu kubanga wali September y'omwaka oguwedde gwali mwaka gumu tetanaweza mu September so emyaka ogwekubiri tegunnaba kuwera mu bbanga ebyo kulwa transformations zasobodde okukola enfuna y'eggwanga obusobozi ennyingiza y'eggwanga esobodde okuva ku buwumbi 18 obwa dola okutuuka ku buwumbi 22. Eyo difference nene nnyo ekijja naddala ku nfulumya y'eggwanga n'ebintu tufunamu naffe ebintu ne twala bintu ne batuwa bintu mu kifo ky'okugamba tukozese ssente mu gendo bigula. Uganda yakola enteekateeka ne Tanzania
Uganda gagenda kufuna transformers okuva Uganda nga fe tubawadde kasooli enteekateeka zaategekerwa ddala nezitukira ddala ku ddakiika esembayo frustration yajjirawo immediately abangereza baamala okumanya programu eno ne babirinnyamu ne basobola okuba nti basobola okutwala kasooli gye yalina okulaga transformer ne zitufa nga zisobodde kuzifuna so mulimu ebintu ng'ebyo frustrations ezo ezijja nakunyumizaako wano nali ne president wa Central African Republic wajjako Francois Bozize abadde mu Uganda ebbanga ng'akuumiddwa wano aweereddwa obuddamu wano mu ggwanga lino mu kamu kafuuke twalinako yanyumiza engeri gye waaliwo investor yali yazze mu mawanga gonna gentambudde ku lukalu lwa Africa 36 ku 5 mwana eggwanga linkyasinze okusangamu emiyembe emingi Central African Republic ekyasesa kibanga nti ababelgi be bajja nga n'abafaransa nga bali mu kutwala ebyobugagga by'eggwanga eryo muri uranium ne gold bwebajjanga gold nga basimbawo miyembe nga omuntu wa bulijjo asobola okuba nga ali emiyembe asirwalire ku muyembe bo nga ino basima bakola kimbatwala abantu balya miyembe eri basima byabanga nidde ne abantu obugayaavu bwe naalabye mu Central African Republic sinnabula abawalala abantu bagenda abantu mukaaga ne bayigga ne bakwata omusu wamala okukwata omusu ne bajja ne badda mu nyumba ne balya ne beebakayo mpaka enjala lweddamu okubaluma ne banga lwazzeemu okufuluma this is how problematic eyo community bwefuuse kati okumala okulaba emiyembe egyo gyonna kyewuunyisa nti mango juice anywebwa mu Central African Republic either ava Lebanon either ava Paris oba ava South Africa branding yonna natambula mu supermarkets ng'ekyo emiyembe gyonna gye balina juice bamujja bweru juice anywebwa mu Central African Republic mpozi nga muntu amwekamulidde kuva ku kiti naye nkugaa nti juice ali mu supermarkets for example yenna either ava Lebanon kubanga abalebanese bangi mu busuubuzi baagala nnyo awantu wali obuvuyovuyo awali entalo mu Lebanon ojja musanga batya struggle mu business era Congo bayitirivu muwanga gonna gw'omanya agali mu struggle kasita abantu balimu ekyobugagga ekyomuttaka mu Lebanon ajja genda yakola business kakati either juice omusanga ava Lebanon juice ava France oba juice ava South Africa which was a very painful experience kugaba olaba nti juice wanaaba alina okulinnya ennyonyi ave mu mawanga ago kitegeeza nti ebbeeyi kwatuukira yabuwanana ku muntu wa bulijjo okusobola okumufuna ku miyembe egiri mu ggwanga eryo president anyumiza aŋŋamba nti yagenda ne bafuna investor bali omu ku banyarwanda abadduka mu 94 abaava mu Rwanda bayitirivu abaddukira eyo ne bajja ne beekolamu omulimu basigala basuubuzi banene ne bajja ne bayita propose eri president nga baagala kuzimba factory mu Central African Republic baleeta project eyo nga baagala batandika okuba nga bakola juice ow'emiyembe government egenda okulaba proposal ne investment bwefaanagana naki n'abakozi abagenda okuweebwa emirimu bwolaba bavubuka basiba batudde awo genda ogaa nti babatwale kati batandika okulonda emiyembe egyo nga bagitwala ku factory this would be big employment project emala okutuuka ku last minute ng'egenda kusayiningibwa ambasada wa Bufaransa bimugwa mu matu ajje wa president n'amugamba temusobola kusayininga contract yenu ambasada w'eggwanga watuukira okujja mu maaso ga president g'eggwanga n'akugaana okuteeka omukono ku ndagaano aragira. It is a very, very painful experience. Africa yonna abasajja bano genda otunyoma ennyoma yonna gye batunyoma omuntu yenna gw'osaba nga wamusaba kizibu nnyo ga nti agenda kuba nti akuwa ekitiibwa ajja kusigala ng'akuyisaamu amaaso nga kyakulaba mu context eriyo okuba nti yakuwa omusabirizi oba oweddemu amaanyi ogenda n'otuuka ku mizigiti n'olaba omuntu n'ajja ng'olaba ayambadde bulungi obula olikuwamu salaamu 2 emirundi egijjako n'akusaba ssente levu kwajjidde n'enfaanana gy'afaanaganamu yes ayinza okuba nga mwetaavu ekyo sikijjaawo naye at the same time levu gye mutunulyagalamu kati naddala nga tosobodde kuba nti omuwa olaba ekifaananyi kye kimulekamu envaawo gy'avaawo awo oba tokyasobola kuba nti osigala mu kitiibwa ky'obaddemu. This is how it was. Ensonga ey'okubiri lwaki twogera ku Ibrahim Traore ekimu kye yasoose okukolerako ddala nga yakagenda ku bukulembeze kwe kugoba loans oba okugaana amabanja agava mu International Monetary Fund ne World Bank. Yagamba Africa doesn't need the World Bank, IMF, Europe or America. Ajirawo n'aba nti tusobola okuba nti twemalirira wakati waffe singa tuba tutaddewo embeera. Jjukira nti for example yajjewo visa ku batambuze ba Africa bonna munafrika yenna ayagala okugenda okukuba ekyeyo bakuwadde opportunity y'okusobola okugenda nti ogende Burkina Faso n'okyala nga Uganda actually nsubira mu mawanga ga Africa matono nnyo bweba nti wegali agasabibwa visa okujja. Tegeza nsobola okuva wano n'engenda mu Burkina Faso nga tuli mu Uganda passport ya Uganda osobola okugenda n'oyingira
yingira naye amarogoba IMF ne World Bank abo bayitirivu be basinze okuleetawo obuzibu entula gye batunuliramu omuntu agenze okulombereza ogenda n'olaba delegations ziva ku lukalu lwa Africa mbadde London mu myaka gye mmazeeyo egisuka 20 mu mawulire ng'ogenda okulaba kubanga meetings gezo delegations zivudde mu Africa zonna ezisinga bwe zijje London zirina okuyitako ku BBC kiziboga nti bavuddeyo babanga president yazze prime minister naye omuntu azze n'akataasa oba akabakuli oba akasanduuko ak'okusabiriza eva ogenda okutuuka ng'enfaanana gy'ofaananamu ndala amawanga gano gonna galina okurecruitinga PR companies eziri wali kati zijja ne ziorganizinga zi interviews ezo mugenda kulaba channel company nga mwaziwadde da sente omutitimbe gw'ensimbi gukolere PR ng'ozze wali baleka bakutambuze ku radio gundi TV gundi ez'amaanyi sobola okuba nga zigira ogenda omukulembeza azze ng'enkwata gye baagala okumukwatamu weekend ewedde president we Malawi yazze London bawaddewo international conference bamweyisa agenda okubeera interviewed ku BBC omukyala yabadde amu interview nga munnamawulire amuga nti baakuyise mu lukiiko oluzze international waleese mukyalawo n'oleeta muwalawo ne mukoddomiwo ku bantu 10 delegation y'abantu 10 gye wazze nayo abantu banna bava mu family yo eggwanga lino yagaga nti ekigenda okubeera representative while it was a fair question banga tewali kigaana nti omuntu babeera nga president nti omwana wo for example tajja kuba bw'aba alina obusobozi bw'alina nti ojja kumulemesa okugenda mu kukola ekintu kyeyabadde asobola okuba ng'akola ng'akiyinamu obusobozi kubanga mwana wo because naye munnansi aina right esobola okuba nti asobola naye okuparticipatinga the only problem is ojja kirabamu kijja kulabika nti alina advantage naye ngeti advantage eva ebeerawo mugenda mu interview abantu basinkanira mu bbaala kati gwe omusiraamu atagenda mu bbaala bano abanywedde ku bbaala namuganye nawo omwana wange ali bwati ne bwati bamala okwogera biri nga babyogeredde ku bbaala mugenda ogenda ku interview enkya nga bano bayogedde bwe tewabaddewo afunye competitive advantage bw'aba omuzigiti era bajja kusinkanya mu jjuma olumala okusaala ejjuma salaamu alaikum bigambo biri tuyina nawulidde mwine ensonga agenda okujja wali ng'alinawo that is a competitive advantage gy'otasobola kujjawo anywhere even in the best of competencies the only thing kyendowooza omuntu alina okubeera ng'ali competent mu kifo ekyo singa nfuna abantu babiri mutabani wange azze n'omwana wa Hudu azze bazze ku kifo kyekimu bonna qualities baziyina ono agasseko kuba nti mwana wange nsobola omutwala kubanga mmumanyi simanyi oba okitegeera nsobola okumukangavula okusinga bwe nnaakangavula gwe simanyi I'm not trying to justify this njala ntegereke bulungi kyentegeeza nti embeera ezimu olinawo ogenda n'olaba president bagenza omuteeka kazitaako omukyala ono yabadde amubuuza mumanyi mukyala emyaka gitandise okukulaakulaamu yaleeta mutabani we n'amuyingiza mu BBC abeere nti bwagenda okuviiramu mutabani akola ki asigalawo bino tabyogerako wano era sinagaye nti singa president oli abadde akimanyi najja akamusuulako ku mpewo ako baali badde bakasalapresident Kyakwera he was really at labor ogenda okunnyonnyola lwaki yatambudde ne mukyala we yaki yatambudde ne muwala n'amubuuza lyezambiri erimu lyalina natuuse tutudde nenkola analysis ne baga nti singa bamumanyi ono yaleeta mutabani we amuyingiza mu department ndala je yatandika nga intern already atandika omuzimba n'amuteekawo bw'oba nti oli awantu olina a competitive advantage jujja okuba nga olina that somebody else doesn't have ekitegeeza oli bw'aba nga ali qualified let the qualifications work so president nalabye nga alwana okugenda okwennyonnyolako naye yatuuse ng'olaba point yatandise okutandika okusunguwalamu naye ng'olaba nti if he only knew what I know ku mukyalo ono ekifaananyi kyalibadde kirala singa yakamusuuliddewo ngaawo kiba kikyusiza ddala level ya interview gyeraga so agobye IMF ne International Monetary Fund ajjeewo obubumbula kubanga eva bamanyi nti engeri gye bali nti be balina amaanyi kati waliwo ne business ennene eriwo eri mu nsi eggwanga gye likoma okubeera n'amabanja amangi aga World Bank ne IMF zino banka zayiga okutunda amabanja waliwo abasajja abagagga bannagagga ngawo batuula kugula amabanja agaba balemereddwa okusasula najja n'agula ebbanja ojja okusanga amawanga agamu ku lukalu lwa Africa gesijja kutematema mannya ng'amabanja ge balina waliwo abasajja be bayita ba venture capitalists ajja n'agula ebbanja eggwanga lirina ku IMF sente n'azisasula IMF ng'ate naye azisasuliza stocks naga nti atutte cash n'atwala ebbanja eryo level ya interest y'ebbanja n'etandika okukulaakulira ku speed empitirivu IMF ne World Bank ze badde batasobola kusaba bwe batuuka ne bagaa nti ebbanja lino liruddewo ne basalawo balitunde lindako ebbanja eryo aligula yes n'asasula IMF asasudde IMF kati ye n'atandika okubanja eggwanga
kati ye kubanga terms zazigirako kwa IMF ne World Bank ndino kibatebulira. There are these people baita venture capitalists bogo ya mulimo go bakola gwa kugura mabanja nze ne manya nti hudu alina gwe yeworako njagala okunyweza hudu ono nze nenzija nengule banja nenzije wa Musa wa Sulaiman abanja hudu yes ningati banja ino mbadde nja kuligula netukanya gwe kicho nokola kino ekivamu kati onazenga venture capitalist agenda kubanga sente interest ye ku rate kwetambulya terms zichuka kubanga walimo okusasula mu banja letwakanyako ebisigala oli mujemu kati mukuba mujemu ebanja litandika okuspiraling out of control egwanga kati ekyasobola kusasula. This is what is happening. Kati buli nti weyambudde ebanja lino n'otuula bwoti immediately otandika okugenda. Ibrahim Traore tuli mukumwogera ku ensonga eyokusatu yasasula amabanja ga Burkina Faso ge bayita local debts. Ebimu ku bintu ebisula amawanga amangi na wano mu Uganda kendo kebere domestic debt yenkanetia kenda amabanja getubanje bweru naye tulina abasuubuzi bangi abasupplyinga government ebintu ogenda okulaba nga ebanja litudde likula tebasasulwa. Okusasula local debts now would take away huge burden kubanga bw'omala okusasula bano ba local debtors bano benyini baddamu ne basasula emisoro kubanga business center ze bakozesa ziri wano bamugwanga be basupplyinga ate bawano. Sometimes priority or pressure ganejja sente nezisasulwa nnyo abebweru ogekulanga abantu ba domestic investors ba suppliers bote bakoze eki tebasasuddwa oba tebasasuddwa mu budde ate bone bawanga tebayinza kuteeka kweri interest gye baganti keyongere kulinnya kubanga eddoboozi tono bakyali ku mase yaki eya government. Ekintu ekyokusatu mwami Traore kyeyakola yateekawo factory bbiri ezikola ennyaanya eziprocessing ennyaanya. Tuli mukemba kati abalimi be munyanya bonna abawuliriza program kusawa ya domestic debt yemazemu ama ya Uganda yimiridde tebina kyekirungi kya Sheikh Gugu ngokusinzira ku Ministry of Finance Planning and Economic Development. Yes. Batulaga wakati w'omwaka gwa 2020 mu June 2024 twagenda okutuukawo nga domestic debt emiridde ku 42.980 trillion. Subhanal Malik al-Qudus. Obusirivu obutabalika anamu mubiri obubanje abantu bebanja government nga bano bawano banansi sibeberu banansi bebano wana supplying kasori gundi na supplying office furniture na supplying stationery na supplying ati centers on na government zeta nabakusobola nti kuba kwanti ekola ki jesasula akati olabe omusimbi ogwe 42 trillions singa government mukwenyiganyiga esobodde nesasula abantu ba domestic suppliers enjawulo egenda okujja mu economy ogiraba ntona investor abadde ya supplying akasoli baba yali mayika 10 kati asobola okulima yiki ebisatu ka sente ke bamuleweke bamuwadde n'okulwayo kwe kuluddeyo nga kafunyeyo ku magoba simanyi olaba dairemeyo so olaba obuzito bwakyo okusasula kwa local debt season no kwa Traore kumuteeka in a different perspective kubanga obumaze okwempoweringa local business people companies local companies obozongedde amaanyi mu kusasula ekyo kibadde kizibu actually bw'otunula local domestic debt eno njijjukira kuva around 2017-2018 ng'ogirabe ekisigala ekyayuugayuuga ba suppliers abannansi nga tebasasulwa ssente nga zirwawo okujja nga za bugubi kati ate wakati awo teekamu n'akenguzi bagenda okusasula ssente kuganti ziveeyo bagende baziprocessing olina okubaako kwosesema n'osesema akali gasobola okwetambuliza gavumenti ekusasula ezizo naye agenda okuprocessinga ssente zino zanguwa okuvaayo oyo naye n'agenda n'aliira ddala quite a significant chunk corruption efuuka problem awo ate mugezaako okudiringa ne domestic issue yateekawo factories bbiri ezikola ennyaanya lwaki kino kiyinza okuwulika nga ekitali kinene naye ng'ate kinene nnyo. Burkina Faso yemu ku mawanga galima naddala supplying actually ogenda kulaba amawanga nga Cameroon ogenda kulaba amawanga nga Nigeria ogenda kulaba amawanga nga Gambia galilayingira ddala ne Ghana galilayingira ku nnyaanya eziva mu Burkina Faso naye ennyaanya kyekimu ku bintu bybayita perishable goods ebintu byonooneka amangu. Ennyaanya ojja kugira bakaseetaaniko okwengera alhamdulillah akamwenyo kajja naye ate ne pressure weetandikira buli lunaku olweyongera ku nnyaanya eyengedde eyolekera mu kkubo lyagenda kuvunda meaning pressure oli buli lwakulwisaawo okuba nti akugula ojja kulaba ng'ofuna obuzibu. Wano mu Uganda kati despite okuba nti tulima ennyaanya nyingi tukyajja ennyaanya nyingi mu bannakenya bayiwa wano loole ne loole
ezenyanya. Oh yes, absolutely. Ezingira bo wano ulunaku. Genda Karewe, genda Nakasero wano bilionzi nabentuka nenga sawa zange mukaga musanvu gwa kiro. Nezije nemvuge moroka nenyi parking awo nenga kanda bebi enfuna bebitambula. Ngama ulire gano mutu agenda okujanga alaba eyogera data nga tamanyi kikutwalidde kyo gendo kikola. Yes, absolutely. Bwe muntu ojja okwateko obudde okwateko sawa zo between sawa mukaga ne sawa 8 mwendo ogwekiro ojjenge Nakaserawo ogendo oyimire orabe kiriwo kubanga abasuubuza abantu kumachawo zisawa ze basuubula kati nokubayo mukaago ogwekiro ojosubule oli okosobola okujja okusuubuza era nange era bishka shopping wena lokakolera okaba ka raisi yawo esawa zo kaba ka kutegeeragana no shopping wodirayo ne batoze kutunula butunuzi ne shopping omukozi ka carrot kanyanya kachikoto sobode kwerimira ne kanti ovuddewo nako time eyo so ogenda okulaba ennyanya for example pressure ebeerawo ku muntu mulimi w'ennyanya yenna abalimi b'ennyanya mwenamba wadde kajambo gye muli eyo kubanga muli mukeema ennyanya ku luno yazze neyeba nti yabadde ntono ennyanya eya buseere ddala prayi kakasa kati eteeka kubanga ekwata mu mitwalo 8 pemba serimbye era kubawuliriza bwawalina ku information atuweereze wano ku mikutu gyaffe atuwulire ku bbeeyi ya playa eyimiridde ete n'ennyanya right now olaba ennyanya z'50 mu kataasa mwe bakuteera n'olyanga naawe ensonyi zikukutte kati pressure eno buli watuuka nti ogenda kurelayinga ku bintu ebigenda okwonooneka amangu pressure buli lwejjawo value addition. This is about value addition. Africa weeri wonna tulina okuyingira mu mbeera ya value addition oteekewo tokyasobola kuba nti ogenda ku exportinga kintu kyo ng'okisindise busindisi nga kiri awo nga kiri empty. Africa ino kuva ku level gyeyingira mu raw materials nga ze exporting ebweru. In fact President Museveni wadde omuwulira wano ng'alayira tewakyali iron ore ekyerina kufikirizibwa kufuluma mu Uganda nga temaze kubeera ki nga temaze kubeera smelted ne value yeyongereko ku value okuwulira iron ore eve Uganda ne bagigulira ku $4.35 netuuka Kenya ne bagyadingako value ne bagigulira ku $7.8 difference ya $4.35 ne $7.8 is a huge difference enfiru ebanene ebeeriwaawo so time etuuse okuba nti mu Africa kati waliwo ebintu bimu tulina okulowooza nga birina okubeera practical how do we add value tutuuka okugenda nyenzo okukula we tugenza okukulira mu mawanga gonna gembaddemu nali mwana muto nga ndi Rwanda nali mwana muto nga ndi Kenya naye nga ng'e for example kantu ka sauce tomate ye tomato paste obulamu obunyanya nawano kati webulya bubeera mu katini akatono obunyanya obwo n'osanga ebbeeyi gy'okaguze naye okuva ndaba sauce tomate nga nkyali mwana muto nga akakebe bugenda kuva bweru ne buva Bufaransa ne buva Belgium ne bujjo gy'oli wano n'ennyanya n'ettaka lyetulina bwe lifaanagana it is not acceptable. So okujja noga nti otaddewo factories 2 era wano Uganda waliwo yateekawo factory simanyi bwali mu performing Haji Mulamba yateekawo factory ekola tomato paste kubanga buli woga nti ogenze converting pressure ebaddewo ku nnyanya zino ezitandise okwengera ekendera because olina value gy'ogenza okukola ki kati value addition erina okubeera mu bintu bye tuyimba kati mu ggwanga tulina okwerwana kulabe bweyongerako omutindo value eba ekyuse abadde atwala amata obeere ku pressure nti bwe gaba gasuzeewo gayinza okufa kuba tolina wagafumbi naye oba gakozemu yogati olwo gwongedde lifeline gasobola okutwala emyezi 2 ku 3 ku 5 nga kyali mu yogati form agukozemu omuzigo oba butter oba blue band margarine oba osobola okuba nti ojja kumuwangaza shelf life ng'ogyongedde n'ova ku pressure eri omuntu abadde alunda enkoko ndi ku nkoko kati mbadde nkugamba pressure gye ndiko lunasoose okulunda enkoko eŋŋanda zituuse okutwala mu katale kakati wano baba bakusomesa olabira ddala akatale nga kawedde omala kutuuka nnaku z'akatale n'olwoka otandika okumyuka amaanyi notegera nti emmere kasoli atuuse ku 1500 1700 awamu 2000 pressure y'okuliisa ezze nga y'amaanyi how do you add value kati nkwate enkoko zange ntandiko zisala bemalo zisala ngenda kuzifreezinga nziteeke mu kaveera ajagala ejjireko ebirungo byayo ng'agenda kuteeka mu sefuliya afumbe one nvuddeko pressure eyo ganti ngenda kuliisa buli lunaku ngenze ku level y'amasannyalaze nti kati geneetaaga gokko okuba nti eri frozen esigala ng'eri bulungi kubanga nagikoze ekirungo kyayo nkitegekedde ku mabbali oli asobola okuba nti agitambuza bwenfunayo wa hoteli aga nti azze nanga nti consistency ogifunye until I get that nenga nti nfunye order ya hoteli naga nti why nkulabye enkoko zo nnungi leka mpaye enkoko bina ayinza okuba nti enkoko binawo mpozi ng'ofunye Serena nebe ziba zino local hotels ne baga nti njagala enkoko 5 ku 10 that is manageable ezo ng'oba nti osobola okuba nti ozisupplyinga then ofunamu akalembekeza kanoga ne ngenda mu feeds nja kusobola okugira but how do you add value in a situation ng'ogenze mu pressure
so ojaba nti ninga awa alanda zenyo ne mbanjagala ebintu ebiri emitale litubiteeke mu realities zaffe mwawiza okugera ekiri nga tuwuliza program eno yes twabula tuddemu ekyokuyiga muwa kiki enfuna munze bwe mbanzize kiki kye ngenza okwongerako ekyomutindo ekinasobola okuwangaaza ekintu kino how do I add value kati ye omuntu ali wano omulimi w'ennyaanya ali ku pressure ng'oli wali oli nakaseke ennyaanya yamaze okwengera oli kyenjojo ogenda kupakira ennyaanya yejja naye waliwo akamonde ke bayita mu Lunyarwanda maali rahomba maali eddiba ebakateeka ku lwaki wakatuuka ne katandika okubeera mu mbeera evunda naye ng'ate kawooma nnyo kati bw'otuuka ku ddakiika katandisa okutiisatiisa olina okatundo okejjeko kati oyinza okufungira mu loosi just making sure nti ye maali rahomba maali ekola ki maali eddiba maali evunda maali evunda n'ogendera ku pressure eyo. So two factories zino zigenze kukyusa kinene nnyo mu ggwanga erya Burkina Faso nga bwe lifaanagana at this moment in time ebyokuyiga naffe tusobola okwadoptinga ne tulaba abaffe tusobodde kwongera value tutya waliwo okuba nti ennyaanya tozikozeemu tomato paste ennyaanya zennyini osobola actually kuzipreservinga for longer ng'ozikaziza bukaza ennyaanya terina kyekyuka mu Italy nali mu Italy ngenda mu katundu ake bayita Palermo balinirime nnyo kuli Sicily kyekizinga kye Sicily ekyo kiriko ekivaako ba mafia bowulira so ngende Palermo abalimi baayo balina omuntu asobola okubeera n'ennyaanya emyezi 3 nga yaginoga naye nga tekolanga nga teyengeranga bakwata ennyaanya ne baziteeka mu kibanyi yes kati ennyaanya tebagijjaako katikaayo olaba ennyaanya nga babeera ngeri katikaayo ennyaanya zaabwe zibalimeze kati ziba zikutteko nga ennyaanya epanze bwakutula kali kati kalibadde nga ku kikolo akatiko nane kasigala nga ennyaanya teruvuddeeko ku buti bwalwo ne bagiwanika mu kibanyi ennyaanya emyezi 3 nga teyinza kuvunda etuuka ne bekuba tetutuuziddwa mu kimanyi ng'eri bulungi jukira waliwo akakka akali mu kiyungu kali akafumbafumba ennyaanya n'ogituukako 3 months later ng'ennyaanya ekyasobola okubeera valid bino byebintu byetusobola okukola atanaba kwesobola atanaba kusobola kutuuka gweri factory ennyaanya zino osobola okufa nti onaafuna level wosobola oziwanika mu kibanyi ne zibeera air dried nga not sun dried waliwo ennyaanya gye bakaziza ku musana naye waliwo ennyaanya ekazibwa nga just ekazibwa mpewo empewo keyingiddemu neeba nti ye ejja okugikwatirira egimaintaining ebbanga limanga ekyali ku kali akagundi kayo ka stem kagikwatirira lekagiremesa okuba nti egenda okuvunda kakati mu time gy'okyabala ne shelf life can you do that in the meantime nga tukyanoonya tufuneyo factory egenda okukola tomato paste bwe tufunira tomato paste esaanye kubanga etwala nnyaanya ezitandisa okusemberera okuvunda ezengedde nnyo meaning zino ezikyali fresh akyayagala okulya akasaladi ke ng'alina bwakasala asala wali akakacumbaali akafuna nkakyali fresh naye noono naye asobola okuba nti agitwala awo mpangaddewo nnyo naye ndowooza mbanjagala nti tusobole okuteeka ebintu mu context tuleme okuba nti tubiwulira bulizi nti biri eri wane waffe bisobola butya okuba nti bikola practically waliwo omusajja wano baŋŋambye nga ku Bulanga awo space eriwe ebulabo omulisiri gw'ennyaanya gwe yateeka wali mu kukola organic farming mugitiriva n'abasobodde actually n'asabye abantu bagendeyo balabeko abadalina buusabuusa nti ate nakataano ku 10 kapoloti banaakanziba nako ogendeyo kakubemu ennyaanya zo njagala okyalekwawo nga ku Bulange wennyini waliwo washing bear ng'ogenda kwenyingiranga ku Bulange urabe omusajja yateekawo omusiri tegulana ndoza kuyinza okuba nga guli half acre yinza okuba nga 100 by 100 levels ennyaanya ze yateekamu purely organic byakozesa with markets and so on n'olaba production eri mu kaspace ako engeri gye yenkanamu waliwo ebintu bye tuba nga tulina okufunamu ebyokusoma n'ebyokuyiga so nsaba omuntu atuwuliriza abafunye akadde wegenda okubayo obukubirizo tekigaana ugenda n'olaba oyinza okuba nti toyagala kulima nnyaanya naye bw'otegera ku nnyaanya oyinza okusalawo olime katungulu it doesn't matter gwoba ofunye formula n'olaba nti mu space eno kiki osobola okuba nti okoleramu so tomato factory was quite big Mwami Traore yakendeza emisaala gy'abaminisita n'emisaala gy'abamemba ba parliament by 30% yabasalako ebitundu 30 ku 100 nkakasa kati ba MP abawuliriza programu eyo nkakasa gye bali bayinza okuba nga bawulira bina ddala bakutte ku 10 kyabwe naye teyakoze kukendeza bujja just ba ministers by 30% n'ayongeza emisaala gy'abakozi ba government by 50%. So asazeeko wali kubanga expenditures jukirazi ba MP ba ministers obuwaayiro obulala basobola okufuniramu ssente bungi okusinga omukozi wa government abakozi ba government n'abongeza by 50% ebitundu 50 ku 10 ate wano n'abasalako ebitundu abadde afuna omutwalo n'afuna ogumu ekitundu
bogenze kugomu kitundu abadafuna omutwalo ofune gomu kitundu bali bamusazeko 30 ku 10 ku ministers ne ba members of parliament kubayire kabanga balina options endala zibasobola okuba nti bayingiriza amakasisi. That was quite significant. Sasula yateekawera mu mwaka gwa 2023 ya inaugurating a state of the art gold mine. Kino kirabadde nti ebintu ebimu biri mu kukolebwa mu Uganda wano ojja kujjukira myaka ndooza ng'ebiri egiyise. President Museveni ya launching a gold smelting factory ery'Entebbe eyogezaako ku making sure Uganda ne gold yenaali at least tumukola kwekisooka kuba kigenda byogerwa kitono kati bino bisuka okusinga government temanyi kulaga bintu byayo wala bintu ebimu bigane byekoze temanyi kubyolesa wallahi n'ebintu biyitirivu byekolera mabegeeyo naye nosanga bisirikiddeyo nga bigenze bityo yaliddemu yasiza president najja n'alonkinga ne bigenda ku mawulire kolo ne bisirikira tuddamu ku kiwulo teri muntu azzeeyo kola evaluation arabe abannange mashirika star factory eno bagiteekawo gold gwayingiza ali atya bakigenderere nga tebagala kuddamu kubireeta fine tujja okusigala abalala nga bayimba ebyabwe kubanga bekiba nti Burkina Faso gold smelting factory naffe tugiyina bannayuganda bameka abawuliriza Pal FM nalisabe namwe mutuwulire ku mikutu okwo bameka abadde bamanyi tulina factory eyoza gold oba erongoosa gold. Omukutu ogwa WhatsApp osobola okugendako n'otugaa nti obadde okimanyi ennamba eri eriwo essebo gye 0782 gendako ombuulire tobadde omanyi ekyo Haji Kasimu Kaira kyayogedde nti tulina eddongooserezo lya gold wano mu Uganda. So Burkina Faso bakikoze kikiro tukiteeka mu byogerwako kati ebyamagero ng'ate Uganda myaka 2-3 emabega lyateeka nduza actually means obwa 2021 nga serimbye gold smelting yatandika mu Uganda. That's all quiet. So sometimes ebintu bino byetaga biveyo bijje bikoleki bitegerekeke. Yere yatedewe kati Uganda yayina processing plant yemu ya gold kati yazimbye yokubiri meaning capacity kati ekolaki. Wanga Burkina Faso ekimu ku by'obugaga byaye by'amaanyi nnyo gold yoyo. Naye gold ye n'abadde nga Abafaransa bajja ne basima ne batwala. Kati waliwo ekizibu ekiri ku mawanga ga Africa. Ebimu ku bizibu twafuna ebibadde post colonial. Abakulembeze bano abali abafuzi b'amatwale bajja ne beekwata abakulembeze abali ku ntikko bajja ne beekwata president ne ba ministers abatono muri minister wa minerals na kino bamukwata ne bamuteeka mu nsawo ne bamugamba oyinayo holidays 3 zokkirizibwa okujja buli mwaka ne family yo n'abakiwera hotel byonna nabisasule oli amara okuwulira ku side ye nga awulira kino kyamagero okutwala n'abaana bonna ne bagenda wali eno bo bajja batwale gold bajje bayoole gold w'eggwanga lyonna gwe individual benefit nebange ekusingidde badde biyamba abantu abasigadde bonna kisobokera ddala okuba nti osobola okulya omuntu mu kifo ky'olibwe man eateth where he worketh omuzungu bw'agamba omuntu omusajja alya gy'akola ki gy'akola kati bwekiba nti mulimu gulimu okulya naye endiya n'akukiriza nti n'enkya olye bw'oli olwaleero nga lumira muliro ng'enkya oli nga atalowooza nti enkya ogenda kubeerawo it becomes a big problem. So that is one thing ekibaddewo nti abakulembeze bagende ne bakwata abakulembeze batono ne babateeka mu handbag ne babateeka ku payrolls eziriwo ez'obusente ne basacrificinga bigger interests ez'eggwanga. Yagulawo first ever National Support Center for Artisanal Cotton Processing era yagulawo factory ya pamba otuddayo okutandika okuba nitwekolera kubanga tutuuse engoye ezo nazo yambala ogenda okola material made in Indonesia made in Japan ne weebuuza Africa pamba yenna gwe tulima tumukolamu kuki. So ebintu ebiri kubanga nga wano naitile ekyaliwo naye bimeka by'ojiwulirawo kwa yafuuka pick fair I think. Yajjawo yagoba okwambala wiigi ez'abajjaji bajjaji zino wiigi zebambala ne ba speakers wiigi ze bateekako ku mitwe egyo naga nti bya kifuzi bya kikoloni nakola ki ekyo n'akigobawo. Agulawo era prioritize agriculture ya distributing tractors ezisuka 400. Ebintu ebimu bino bengaye nti ebintu ebimu wano bikolebwa ne mu mawanga gaffe tuleme kukisusa. It's just impact yakyo. Tractor yagaba tractors ezisuka 400 eri abalimi n'akwata tillers ezirimu obulimi ezigenda okukabala ettaka 239 n'akwata pump ez'amazzi ezigenda okuyamba abantu okusobola okupempenga amazzi irrigation 710 n'akwata pikipiki 714 ziyambe support workers bano abagenda obakolanga extension workers era twaberanga n'abalimisa
nga ina pichipichi ya jagenda nga arambula nosanga development inabwe badde okuwa amagezi wali kozimoto abalimi satuba ina right now buli mukwebuuza era ogenda omukubira nga ajja gaasi ina ntambula olwo kifo ekyalibadde kikolebwa olunaku lw'enkya bino bibaddewo mu Uganda wano tractor zaleetebwa neziyisibwa mu NADS neziyisibwa mu Operation Wealth Creation wagambe ezabika omupiira abalimi ne batuulaga tractors zibaddewo kati either identification y'abantu bano abagenda okukozesa tractors bano zikoleddwa zitya how do we identify these people how do we evaluate wati kukubawo system egoberera nga si yakulinda myaka ebiri oli okojja okulaba tractor emaze n'okumerako omuddo you need a continuous evaluation ng'erina kubeera within local systems wabeerewo locally monitoring systems is making sure how do we kwakati nga nayikondo mbiraba mu byalo fene waffe tuli mu Lukoora Kiryandongo otuuka nga nayikondo wejja n'esimibwa n'eba nti eteereddwawo mwenna mujja contributing nga nusu 15,000 omwaka buli maka service yayo kati nkese ekyuma kifudde mugenda okulaba tugenda kati katugende ekigumba tunoonye mwami Kabogere expert wa Nayikondo n'ogende ekigumba naye ogenda omukibira ng'oredde akasente ensawo ebadde etereka 15,000 eziva mu buli maka over that period of time ogekubanga ekyuma kikoleddwa mangu temumaze genda kulinda nnyo walina okubeerawo local systems zisobole okuyamba okuteekawo efficiencies mu government operations it is useless okukwata omuntu omukwase tractor nga tasobola genda kumanya nakusobola kujja operatinga have you carried out training have you carried out evaluation otaddewo embeera esooka okutegeka abantu psychological osooka bategeke mu mitwe nga ne tractor tebannaziraba agenda okulaba ng'amanyi obwetaavu bwa tractor lwaki bugenzeewo nga value yayo ajja kuba agiraba kubanga agirabyeko so bwana Hudu ndooza olaba ekitambula wano Burkina Faso eringa etulidde obudde bwonna kanyogereko kano ngambe nti well bw'olaba kati for example as a result of that factories ziri ezaateekebwawo tomato production yeeyongedde mu Burkina Faso okuva ku tani metric tons bisatu emitwalo 3.1 okutuusa ku mitwalo 3.6 that is almost 50,000 metric tons ezeyongedeko just as a result of boost energy kubanga abalimi bateeredewo embeera balina okulimisa tractor basobola okulima mangu waliwo factory in case tutuuse mu mbeera eri bagenda ku packaging ennyaanya ezo zisobole okuba nti zitambuzibwa mu mawanga ag'emiriraano no keeping a shelf life ey'ennyaanya ezo ogobanga enfuna eri abantu ba bulijjo eyongedde omuwemba production naye eyongedde okuva ku metric tons 907 emitwalo 9 nezituukira ddala ku milioni 1.1 metric tons mu 2024 okuva mu 2023 kati olaba nti olina akantu katono kosobola okukola immediately ne kabaako bekakyusa production levels so ndoza ngenzeeko nnyo yagoba Abafaransa yagoba military presence operations mu Burkina Faso ate n'aleeta n'akola omukago omupya n'Abarasha ng'ayitira ddala okusinza mu group ya Wagner abajja okujja okuteekawo naye bino byonna buli lwokola ebintu ebirungi manya nti waliwo ab'ensaalwa bangi bamwegezezaamu emirundi egisukka 15 assassination attempts ez'okumutta jjukira Thomas Sankara gwe watandise ng'ombuuza ekibuuzo nti anaafuuka Thomas Sankara omupya Thomas Sankara ojja kujjukira nti yawamba bwe yayingira mu bukulembeze mu mwaka 1983 n'amalako emyaka ena gyokka kutuusa mu mwaka gwa 1987 baamuttira enkyukakyuka ze yali amaze okweta mu Burkina Faso nakati ezimu zikyanyumizibwako olw'obuzito bwazo buli lweta impact manya wajja kuba abalabe wajja kuba abagala okutta era ojja kulaba mugenderere mwami Captain Ibrahim Traore bw'aba abuuza talina gwakwata mu ngalo abonga bubonzi joyita fist greeting ne gloves tezivaako era bwajjamba okulembeze banneeyo okubonga kati abadde asuubira okumuteera obutwa mu kibatwa otamulabye so bali kubanga Israeli ebikola nnyo ebyo okusobola okuteeramu akatwako bayinza okukateeka butesi bakuwa peya ye nga togenda okwegezaamu okwabadde okutega okwalibadde okuyingiza ekigere mu ngatto ng'ogezaawo kwepima nga bano batadde akayiso ne kakufumita ogenda okwekankuziza ekigere mabega wano redda akasaayi kamaze okuyingira kansa wo ng'ogenda mutuulira omulye mu myaka gy'ebiri ofe so gyebiri so definitely akyajja kiyinza okuba nti bbugubo lipya olina kyewagambyeko n'ogaa nti ayinza okuba nga anaatuuka alemere mu bufuzi kubanga ekibuuzo kyamubuuzibwa nti okola ddi akaluluko bwa pulezidenti naga nti tuli mu kuprioritizing kakati bululu tuli mu kuprioritizing kukyusa mbeera y'abannansi survival for our people so okuteekawo embeera ekiyinza okutuuka nti azze mulungi obukulembeze bulina obulwadde
too much power corrupts olwotukanga amanyi ofunye manje yinza okutandika okufuna corruption katumusabire bino byakoze birungi byo bisobola okuba at least bisobola okustickingawo hopefully amanye ekiseera naye ekyokusobola okuvaawo Nelson Mandela newankubadde emyaka gyali giwanvuyeko yamala taamu yasooka n'agaa nti am standing down bangi mubakulembeze tebakikkiriza mukama katonda yampa omukisa naliwo na Nelson Mandela akwasa obuyinza Thabo Mbeki nga president mwaka wa 1998 naliwo nemba nali ngenze covering amawulire omukisa gwe nafunira okulabira n'abakulembeze abamu we nafunira okulaba Yasser Arafat liso kuddala first time wanga kujjawo kumulaba mu mawulire n'abakulembeze abenjawulo abaaliwo n'abazanyi ba firimu nenga time we yagira n'aga nti agenze kuvaako bangi tebakikkiriza nga balinga abaga nti oyanguye otyo okuvaako kubanga embeereza ekyafrika zaibadde soko obawube bakuwulire naye yagenze okufa nga akyalina ekitiibwa kye kinene Julius Nyerere yamanya n'atuuka mu kiseera n'amanya nti si kyalina wensindika ebirowoozo byange bitandise okukaddiwa bw'olaba smooth transition gye yakola eyambira ddala eggwanga okusobola okusigala mu butebenkevu up to now bayibaye tujja kufunayo n'olunaku tutunulire ku Tanzania cause politics waabwe kati gyakwata tulaba nga atandise okuyuga ajjamu amayuga ekyagudde ku kibiina kya Chadema kubeera nti tekijja vuganya mu kalulu okukibaninga ebyo byonna bibaddewo okuva mu 2015 kwanza lwensooka okuyingira mu kalulu ka Tanzania kalulu akaleeta President John Pombe Magufuli era nali naye mu helicopter nga campaigninga that time kubanga bwenvira mu BBC okuyingira mu Azam TV landing yange yali straight into that nagenda campaign trails ne President John Pombe Magufuli nga akyali minister that time nengendako ne yali Lowassa Edward Lowassa yali prime minister na amara nasalawo nadda ku ludda oluvuganya wena yetwa having an interview within the campaign trail so yeah olunaku lujje inshallah tujja kuba tusobola okuba nti nalwo tulukwata munendooza picture kati emaze okujja nti ebimu ku bintu ebimukolebwa mu Burkina Faso si bipya mu mawanga amalala tutunudde ngeri bya gold tutunudde bya tomato nga bina amawanga gebirimu naye buli lwojja ng'oli mukulembeze mupya oba olina kye bayita impetus olina ekisindika okyalina obuyinza okyalina eddoboozi tonnafuna batandika kutuulira ku bibegabega kumenya kati ekyo kiyamba nnyo nti osobola okukola ebintu mu speed nene woogenda okufunira abakutuulira ku bibegabega nga kyokoze okoze eki okikoze